President Museveni amaze okutulaga omusika we CM Hose Kainerugaba omusika wa President Museveni. Ladies and gentlemen, wuno era abanatandika omulwanyisa mweteeketeeke n'abamukolimira mweteeketeeke. Omusika wa President Museveni ye Ruhamya. Abasajja bano abanalwanda betukyawa batuli ebigere 8 mu maaso naddala ffe Abaganda ababalwanyisa. Waliwo feeling nti Uganda ya Buganda. Era bw'owulira Omuganda yenna ng'ayogera akulaga nti ebyabwe byatwalwawo, obuyinza bwabatwalwawo n'ebirala. Kati kambagambe, ani musika wa Museveni? Omusika wa Museveni ye muntu yenna, ye mwana omuto ateekeddwa okutwala obuyinza mu bitundu ebyenjawulo President Museveni ng'avudde mu buyinza. Era abasajja abannalwanda n'abanyankole n'Abaganda abatonto n'abantu b'engulu bateeseteesa abaana baabwe okuddira Museveni mu bigere. Bagenda kutwala ministries, bagenda kutwala ebifo by'ebyobufuzi. Era President Museveni bw'aba ayogera alina kyayita ba historicals, abaana b'aba historicals, abaana b'abalwanyi. Kati waliwo n'abantu abalala baatebuka ne bateekateeka abaana baabwe. Ruhamya agenda kuddira Museveni mu bugere nga Muhoozi avuddeko. Ekyo Omuganda Nabukenya bw'akiwulira ali afa biro siyansikira naawe byansikira n'omukwano. Bweba si byansikira no President Museveni atufuze emyaka 4 mu egi. Bw'oba oyagala leeta nnyoko. Otherwise mukandira mu comment ku social media. 1. Muyinza okulooza ndize Kyagulanyi Robert Center mu sefulia kimpuku ku kimpana kimpanze mulambo gomo simwagala. Naye Kyagulanyi muyimbe mulungi, Kyagulanyi ayina amaka era ateeseteesa abaana be okuddira Museveni mu bigere. Abaana ba Kyagulanyi sefulia Bannalwanda kubanga nnyabwe muki Munnalwanda. Mu mbeera eyo abaana ba Kyagulanyi waliwo ayinza okudda ku social media okuwemula abantu nga mmwe mukola. Nina abasajja benkolaganyeko nabo nga balina amaka omugenda okuva abaana abajja otwala ministries n'ebifo ebyenkizo mu ggwanga nga Ddida ne Mubangizi. Kubanga bwe twali wali nga tujaguza okulayira kwe nalaba ku mukyala we. Oyo omukyala omusheeshe nalaba muyima tasobola kuvaamu mwana ayinza kudda ku social media kuzina ng'empale erabika. Kakati mmwe Abaganda ekibalemye ennamba esinga obunene si bonna. Abaganda abateeseteesa abaana baabwe gye bali. Ne mmwe Abaganda abali ku front be tulaba abaleekaana n'abaasama. Abaana bammwe temubafudde investment. Investment si kuba nti omwana oli mugagga omwana omutwala mu elite school oba mutwala mu international school oba mu America. Ne bw'aba omwana asobera mu UPE ng'alaba ku taata ne maama. Ne bakale baawukanye ng'emitawana gy'enseno bwe gibeera. Naye nga taata afuna akadde n'afissa n'alaba ku mwana we. Wano mu Buganda abataata tebagenda Continental. Mukyala yekka yagenda. Wano mu Buganda kizibu okulaba taata ngazze ku viddi bamaama bagenda. Naye abasajja Abannalwanda n'Abanyankole mazima toli story enkana mwana wa Ddida ne Mubangizi. Bakuzizza abaana baabwe silently ne babateekamu value. Era Kyagulanyi sefulia bw'atuula ewaka abaana be abalaga obutambi nga buwemula n'abagaa temweyisanga ng'abo. Kyokka ggwe eno ng'omanyi oyagala kujja Museveni mbuyinza oteekemu Kyagulanyi. Kyokka Kyagulanyi bw'atuula ewaka abaana be abalaga obutambi bw'abawemula. Abannuupu abamuwagira n'abagaa temubeeranga basiru ng'abo abaana. Naye ggwe erengera Ruhamya bw'afaanana. Ddida ne Mubangizi alina silent family. Abaana be they are doing well, basoma, balina empisa, balabika bulungi nga kitaabwe. N'omusajja omulala gwe neewuunya eyakwata abaana be n'abateeka mu n'abakola investment ennungi ye Kisanja. Kisanja abaana be balina dual citizenship. Kisanja alina dual citizenship. Kisanja ye ebimulemye abaana be balikola ki? Abaana bo bataddemu kyenkyo okusobola okufuuka abo buvunaanyizibwa mu ggwanga. Muli mu kuleekaana buleekaanyi muwemula. Naye Abanyarwanda be mutaagala n'Abanyankole bali wala nnyo n'okusinga mmwe. Nti kati leeta abaana ba Bajjo bagasse ku baana ba Muhoozi. Leeta Abaganda 10 tuteekewo n'abaana ba Ddida ne Mubangizi. Abaana abato bali ku social media bawemula omwana omuto n'osanga omuzadde ng'akutta akaana ke bali awo bezina amazina ag'ekiseegu naye ng'omwana wa Pittu toyinza kulaba mwana wa Ddida ne Mubangizi ng'ali ku social media. Abana abasajja balinga n'abatalina baana, balinga n'abatalina bakyala, kubanga obulamu bwa bali eri bali mu kuteekateeka famire zaabwe. Enkya zidde mu buyinza bwa Museveni ng'avuddewo. Then mudde ku social media muwemule. Kisanja tukwagaliza olugendo olungi wagenze. Ddida ne Mubangizi Mukama akuwa omukisa
Luhamya Mukama akuwa omukisa namwe nabali mukunda ba status Benz Mercedes.